Komeze kandi television aisaje chibuli chisi ajja kumida kujaza kwa ngula ba ABS TV bambiza Karembo Sera ne mwana mwala ritake omusajja tayari oli bulungi kiro kino nyina amasemerera mengi amasemerera nyina naye banongo bakoze bubi amasemerera nyina mengi mwana mlazani kitani behind the cameras rigani wefuge embaza Musa Mbona kwanga kwemuli ate mutelevu mu magezi Huntington behind the cameras in control room tulina omukulu bamuyita Shafik na Rigani Chintale bachikwasaganya magezi thank you so much ngembutu for lero valentine yewe kumbuza mutuddawa nti ate mbuno tebampadde nkulabyako nedda tutandika butandi sirwa kusatu kuchi waliyo ekisinga ekyo kukyenda nayenga kyangolema olwale togenda kumvaako ama ku video calls mugenda kwita kutatu samunoti biri ichenda mu 236 nengo nako lwalero as many people are celebrating his excellence Bad Bobi Wine president wa ghetto ojo mubanda wa kabaka kamalangayo kale okamazeyo kasta abo bali celebrating nafe wetotagala ku celebrating mwana bamutalazia au ku Dam Logistics happy birthday baby girl kasukandi sabe Shafik before ngate tunaba ku wishing la bulungi lazia birthday enungi otokomba kaibaka palaso kebagamba happy birthday to you lazia happy birthday banango okuze kamama kanabutono emekejo kubawe mingi je oba kakulu simanyi kubawe kinamulemesa lazia tasala wali nganze kumya myaka kinamulemesa ku Valentine tasala wali ngoli atudde wali otabada mutabisi kwaye Shafik saka kunia kaibaka palaso kabaita happy birthday to you lazia happy birthday to you Bobi Wine bajagamba navodde someone Bobi Wine ye bambi kale bona ngabo yogere doli naye muogerere happy birthday to mwaka wowo happy birthday to him happy birthday to you baby girl lazia yenganyirira babatu yenganyirira nnyo zasa kuba na mikwano mibibibi Daira. era olaba oli mukwano gwange omanya oli wakati kisaleka mukwano ayina kubanga mulungi ate ng'ayinamu baby girl ayina kubanga mulungi ate ng'ayinamu sagala mikwano myavu minnange mbaka zaki oyagala bayinamu amma happy birthday to you insaba mukama ya Allah akolere byose kwagala mu bulamu omwaka guno gwawezeza simanyi obemeka naye njagala akole byosinga okwagala oba kale kangame desire zonna azituukiriza wanje no njagala kumanya nyizo muwe mikisa janga njagala emyaka gifumbirwa mwana kufumbirwa myaka emeka lwabugimu muto daira aweze 11 alinga mwenda ikawezeza na 10 kati ama happy birthday to you baby girl but straight kumuzika bya television as usual wanje bamita Razia happy birthday to you Razia na wagenda ku Facebook na wagenda ku Instagram kawaye ku Twitter tonja kuberanga okufuna ama badde kumuzika bya television nga koralelo his excellence Bad Bobi Wine ye kwato naye birthday mazali bwage naye family yeteriwo tubayo tukena jikuza nana kolejo nalabye nga bakutembere nga bamufunira nga bwe bamuyimbira happy birthday to you ninaje nabiriza inyuma nga ali bwomu ani oyo mukulu bwa yasala wafa tukubye emigaba baba daira ko baba duse twemigo tata sigenda kumaze kabya salvation tsala mukala kwera kachisamu then atatueleka tukabona obimba bwamwe wamo ne requests zamwe kuna tusamuna tunoti biri chana mubiri asatu mu mukaka kumaze kuyabera ko tuba laita abantu bagambye ko bya salvation and agambye hello babdia I'm Fred from Chinawa thanks for the show play for me Samia Koza by Eddie Kenzo onagamba thanks for the show mbagala nyo play for me chosen back in Nesimie okay and then onagamba Spice Diana
and OS bemba munzanyira. Okay, tewali buzibu ojja kubeera ng'okafuna. Hey, this is Rhoda, the gorgeous lady here in Mutungo Hills. Thanks for the show. Please play for me Echama by Shiba Kalunji. Onagamba ladies, how are you? Carol, connect me on video call, please. Me, I'm Rosie Rengo. Rosie, okay? Then Onagamba, I'm Junior. Play for me Semie Kozo. Onagamba, hello guys. Ngane Simie. Chezenbeke kanyumire buwange. Semie alo Richard. Oh. Okay, haja kuberanga kafuna. Unanagamba hello guys, thanks for the show. Can they drop me Olinda Chi by Jasmine, dedicating to baby Aggie and that Mutoro in studio. Love you so much. Gamba love you so much. Mgambe ko thank you. Gamba thank you. Anjagaziza Valentine. Bakutenda butasima ndo zako. Kakaiba kagambye. Olabere yagwali mutu fokayimba. Ngaiba nani? Lwaki onnemerako? Olwalero. Nze nakkiriza ne nfuna omusajja ne mwagaana waafuka batembeeyi. Suno genda mugamba ki? Obyogedde? Ogenda Wangano byogera. Onagambye hi Carol, I'm Mama Padra from Mazana. I've kindly requested a song called Mood by Spice Dad. I send it to all my friends and family. I love you so much. Keep it up. Kansala mwana mlezi shafika so kambe obubiri busatu kube basabye. Then atatulenga komanga no muziko bya Salvation. Obaka busindike kuna tumusamula kino biri tena mubiri asatu mu mukaga. Abantu bamukambe Swazana nyumutere simusindike message boje nyati mkwenda kwera nyati mkwenda kubazana ite hanyuma twenda kuma muno tubazana nye bojja abantu banalukolo muswaza niba kuswaza shafika nyika kuma pesa ako tukomewo nakupenda ana oralero kawesiba kulwalero ebyowaffe bya bulijjo nawe negomba kweganaze olomodowo naye bakamuziga bya Salvation baddage tubagalanye naye ngajagala okubategeeza mwenna abali eyo bannange bannina olwaleero kyewankoze Hannington tekikoleka mutiitizi kati kitegeeza wangi Hannington leero bino yabinkoze nze sitera kugira yataddemu ne ringitoni ono mukambwe nakoze na Hannington leero ebyuma by'omuzungu yeyalisetingidde yagenda ositwala size kane nekino nkimanyi bwe bagijjako njijje kati sigimyutinze newankwadde obulungi bwannemesa osoma naye ngate munnange butale bujagala kulaba okutegeeza etezo kwa musuma gasiniga abizayo olunaku lubeera lwa Monday luba lwakubiri lwakuna lwamukaaga n'olunaku olw'Essande osobola okujja mu service ate ne musabira wamu wabula nga tenjagala okutegeeza nti gwali ewo nanga weesaze basary nga oyagala mwana okubeera ng'asoma nga weetaaga half basary ekyogenda okukola mwana asigala mu ssomero lyalimu yitako n'ennamba y'essimu noti 752 nkaaga mu mukaaga 886 63 noti 752 nkaaga mu mukaaga 886 63 okuba oyita butereevu gwe yeetaaze basary ng'omwana asigala mu ssomero eryo lyalimu abasinga obungi basigala mu ssomero abasinga obungi basigala mu bibiina nange nasigala mu kibiina waliyo omulungi asoma ababibi biffe tusoma naye nga Lilian tukubuzizaako nnyo mwana mulazi Hannington akutumidde tukubuzizaako nnyo butereevu bali kubeera nga ate ku muziki kwoli namwe nabadde bagyekumiddeko bannange mbagala nnyo mama Imran nawe kyakima naye nkubuzizaako nnyo asabye akayimba ka Semyekozo aka Kenso kannoonyezaawo then hi Rita K thanks for the show drop me darling by Grace Khan it's me mase okay ku muziki kuyo bannange tubaagala nnyo katubeera kireze bojo katubasibule katubalage tujja kuba tugarukamu ekiro kya nyencha tujja kuwazana nnyo muteba mu kiro kya counseling ya Pastor Jengo Andrew abezayo mwena munika oli mukole muhando lyo nokolake kola mu bwangu ekyo musangeho abantu bo waiting mwena vai mama wangu omulungi nakola mukyaha obusega Auntie Betty mama Faye mama Naka mwena batumiddeko nnyo sinakwengenda kumenya gwe buli kuoba ulira nti wenawe no manyi mwena batumiddeko nnyo tubagala nnyo see you when you see us that is tomorrow ku muziko bya Salvation tubagaliza Valentine ennonje wiki ya Valentine ona kulutu
nze nja siriiwo ngenda leero siriiwo era enkya mwetegeka mugenda mulaba tugenda mu vacation honeymoon yale banange tubagala nnyo mulwere lwaki tondeka sibimanyi ndeka oyagala bansangeyo abakazi